olaba gwe. This is not our house. Neiga ene nyumba si. Yes, his house. Ene nyumba ya bba wange. Want to see that? Kati saga kulaba mu bichafu mu nyumba ya bba wange. Owulidde? Kati order. To clean this up. Kati mama birongose mangu kati. Gundi masitula. I know this is your boyfriend's house. Nchimanye ne nyumba ya bba. I'm not disputing that fact. Era sina kigaanako. And I equally know that my boyfriend is... Era nkimanyi bulungi nti bazibu wange musuza musuze. You will be done my face. Tekikyeetaagisa kunzijukiza buli ddakiika nkimanyi. Want to come back here and still meet this place. Anti saagala nkomewo wano ng'ebintu bino bikyafu muno. Owulidde? Annange. Waliwo ekigambo kye ngenda okukozesa. Mugenda kunsonyiwa bekigenda okuluma. Alright, nga firimu yaffe tennatandika besti ntwala omukisa guno okwanjulira WhatsApp group yaffe eyaba VJs fenna nkiddamu. Tulina WhatsApp group eyaba VJs fenna oba ba JKP VJs ba JK Production VJs. Okategedde mukwano mweyo group tulina za mirundi ebiri. Wawo gye tuyita all VJs updates only eyoyo wogiyingira bagamba nti only admins can send messages. Fefe kafa abateeka ya updates in that message teziba nyingi nnyo otuuka okiryalinga chat oleme kufuna updates. Kitegeeza ki? Mweyo WhatsApp group VJ Joshke, VJ Dax, VJ Shivo, VJ Steve, VJ Emi, VJ Ivan MC, VJ Madava, VJ SMK, VJ fenna VJs abali under JKP abakufulumiza Nigeria bino nga tulina olukusa straight away okuva Nigeria mukwano okugamba ntino tulina WhatsApp group yaffe eyawamu gye weetaaga okujoininga. Kati WhatsApp group eyo ogenda gisanga wa? Ekisooka osobola gisanga mu comment section eya buli firimu yaffe ku VJ yenna oba seekyo noweereza message ku namba eyo ku screen 0773165805 kitegeeza jangu ku WhatsApp soko gisavinge owulidde mukwano olyoka ompeerezeko ka message otuweereza message yonna oba heyo oba you want group ojja kufunirawo link ekuyingiza eyo group okategedde mukwano so eyo yojja kubanga ofuna updates obeere bulindaala nga buli firimu etonyawo okuva ewa VJ yenna oba ogifuna straight away oleme kusubwa oleme kwebowa onyumirwe oyige ate lwaki nedda. It's me your boy VJ Joshke kulwa JKP VJs community nkugamba ntino jangu otweyungeko WhatsApp group yaffe eyo weeri so nga ate mwabagala okuchatingako n'abasigadde tulina ne all VJs chat group all VJs fans oba JKP VJs fans chat group eyo yo oba osobola okwogerezeganyako ne banno wabula link yeyo tugiteeka mu updates kitegeeza kikwetaagisa okusooka okujoininga updates olyoka ofune link eyeyo oba link yeyo tugiteeka ku status ya namba eyo yennyini gye nkugambye ate gwe ayagala okukolagana naffe oba business oyagala kulangira business VJ yenna kwabo benkonyeko waggulu oba abali mu JKP mukwane namba yemu eyo ejja kubanga ekimala gy'oba okubako essimu kubako gwe wa business kubako ayagala WhatsApp group weereza message ate lwaki nedda see you there toddamu okusubwa information yenna Joshke VJ Joshke kulwa JKP VJs fenna join us in that WhatsApp group. Joshke yes okalwait twolekedde ate we twakomye wenyini wetandikidde akatutu tulika mukaaga omwavu tafumita give me the key. Give me. Bino betwasembeyo okulaba. Wait. Nga ate David. May I beg you? Ex wa Naiga Babi. No. Sawa zino tukitwale nti mukazi w'abazibu Posiyano. Okay. Before the one I go come I don't come back. No. Ayagala kulabikanga bamuwe ebisumuluzo agenda alabani Naiga Babi. Small. Kino cha ebisumuluzo abifunye agenda kukyalirani Babi. Kyokka ate ekituufu kiri nti bambi mukazi wattu abadde yakatereera mu relationship. Laba ex wayagala ogenda okwonoona embeera. Laba ex balina engeri gye bayingirira obufumbo bwaffe obupya ka relationship akapya nowulira ng'omutwe gukubobba. Lwaki temweddako? Mweddeko. Kati aswamye. Wali watono nga ggulawo. Naye se bavimbira mu motoka oyinza okugamba yiye. Kumbe makanika. Ali ku road test. You said they talk and say, you don't be mechanic. Olaba ekyo kyennyingi egamba. Woba makanika.
oba oli ku level eddako at least mbwangu ddala osobola okulaakulana kati laba bambi nze bwe ntyo kutola kati gwe oli ku level eddako I don't understand what is going on. mutuufu simanyi kyekigenda mu maaso nze ne babbi Treating me like this. simanyi lwaki babbi ampisa bw'ati Normally, I don't do her party. But I don't apologize now. newankubadde saamukolera pate ku luli Van, but ne neetonda Nena. nali bize kati before, she dey kiss that common ordinary taxi driver. ne mutuufu Level. n'anyiiza So tonight- naye salefu n'abeera n'oyo taxi driver ordinary kyokka ate ekyewuunyisa mbadde manyi taxi driver yaba boosi w'ono makanika I will beg amakanika ate temwewanika nnyo kubaagula motoka please that one way they follow that Toby guy. naga mwana talina kugenda n'oli ate posiya n'omwavu gwe osingako kati bambi mbwazze mbona amutereyo akabega ayogereko n'oli motoka kyekyo kumbe aba ali wano ajja afuna essimu bamugambye ayanguwe nanyini motoka agyetaaga gundi ogambye eki kati siteera nalukenge abadde amuwana ng'alowooza emotoka yiye kati bulira essimu bamugamba yo kabula ambape kanzizize kati sikandabike nga nkija bale okubanula oli yanyiigira tebakolagana na busajja bwavu But I have to rush back to the shop. kale kanzireyo ate ku dduuka oyogeeko naye amaanyi gakendedde Go and give the person the owner of the car. baasi akiwulidde ndowooza zeeyo emmotoka ogiddize nnyini ye Give the owner, yeah. mbadde mmanyi yiyo munnange Package, you know, we got to package. baaba Talk to your kyamwe ndowooza oyogereko naye kale yagezaako Levels. owayo olina ku levo oli wa levo levels. levo y'amakanika babyonoonye babyonoonye kati bambi kibabbi kiri eno Babes. What's up? Oh, God. tuba tuli wano That's the same. teera ng'aleeta amawulire Yeah, but okimanyi oli omusiru mbadde mmanyi emmotoka yiye no, that car. He's not the owner of the car now. kumbe emmotoka si yiye Don't cash. avuzemu buvuzi kati mbadde manyi alina sente sente Went to spill everything to kogwe kogenda osasanye buli kinkwatako ne posi yano That thing. naga naawe The best for you. My girl. kati omanyize nkwagaliza bisinga kati mbadde manyi ono alina kasente omuddire well, that's your business. wayi ezo bizinensi zo kankwesonyiwe Now, it's to look for a way to get a job for Toby. baasi kati ye ayagala bambi kufunira ate posi yano mulimu wulira omukazi ategeera That's a big wulira abakazi buli musajja gwe yeetaaga mwana opportunity for him. kinayiga babbi bambi ate ono kyamu Did this thing to you. negundi oba ani yakuloga The way do this thing to you, you don't go better. mbutuufu simanyi omuntu eyakuloga takwagaliza kalungi nakamu No, you dey fear to walk. owaye otya buti kukola There's your contact. You know, if Kiki. you ask them, make them olina mikwano gyo egisobola okuwa emirimu mu kifo ky'okwefunira emirimu for work for man. gweoyagala gifunira musajja Stella. olaba gwe nalukenge Don't make me vex. Adam. gundi Boyfriend. oli boyfriend wa Have him. You are forbidden. ate mwagala kati gwe bakugaana okola Man, I need to get him a work. nedda oli musajja kansooke mufunire then nange naafuna So, thank Kale. you. I said, go give am work, make you day house. owaye Take this. genda omufunire omulimu afune ennyumba aliremu abakazi abalala Next time, stop breaking sisters. ate lekerawo okubreakinga sisita laws mulina okwebeererawo so si kwevaamu yagamba nze nja kukikola whatever bambi nayiga babbi kakazi kalungi mu mutima kagambe kagala mufunira mirimu omwami kati tuba tuli mu maka goono ebisowaani baliiriddeko tebannayoza Call me. waayo mpise Your boyfriend not told you that we Gundi, boyfriend wo teyagamye nti muno tetwagala bintu biddugala Mercy. nagamba situula kiki Friend does not need to tell me about this. talina kuŋŋamba ku byabintu Well, you know I'm not lazy when it has to okimanyi siri mu mugayaavu Is your- bino mbikolanga to do it. esti mbadde waggulu kati nga ngenda kikola Well, Tracy, olaba gwe this is not our house. nayiga eno ennyumba siye Here's his house. eno ennyumba ya bba wange Want to see that? kati saga kulaba mu bikyafu mu nyumba ya bba wange owulidde kati oda To clean this up. kati maama birongoose mangu kati gundi masituula
I know this is your boyfriend's house. Nkimanye n'ennyumba ya bbaawo. I'm not disputing that fact. Era sinnakigaanako. And I equally know that my boyfriend is Era nkimanyi bulungi nti bazibu wange musuza musuze. rubbing on my face. I Tekikyetaagisa kunzijukiza buli ddakiika nkimanyi. Want to come back here and still meet this place. Anti saagala nkomewo wano ng'ebintu bino bikyafu muno. Owulidde? Annange. Waliwo ekigambo kye ngenda okukozesa. Mugenda kunsonyiwa oba ekigenda okuluma. Besti mukyala. Last time you collect any letter from that infidel. Kobeera ow'obulenzi. Oba Of nkibagambe luvannyuma. self. This should be the last time you ask. Kati ono yanyiiga n'agamba nti nno guno gwe guba mulundi ogusembayo okufuna bbaluwa okuva ew'oyo omusiru. It was cancelled. Anti munaye yalowoozezza nti eri baagiganye kwe kuleeta endala. Kati bazibu aleese ebbaluwa endala poosiyano ono bamugambye oyo toddamu n'okugikwata ng'ogireeta eno era kwate kibaluwa ekyokubiri ekisawo omulimu gw'obwa duleva n'akiteeka wali mpimpi amwinako ekidugudugu. Kankubemukko wano katono nnyo. Besiti w'oba ng'oli eyo mukwano ng'olina kino ekibeera ekyekisu kye tulamu eno firimu oli munnaku naturally mundamu ggwe weetereeze. Has she told you about Katono agamba kyaliwe mukazi wo ng'oggyeko biri eri ebyatuukawo mu kusooka she has ayinawo ensonga endala lwaki anteeka. explanation to that? Yamugamba munnaye simanyi lwaki neera taŋŋamba ate Every neekirala time I bring up this conversation with her, buli wendeeta ensonga zo I'm having issue about it. anyiiga kukakana ekya Mikairi tankwasizza mwana ng'ano otaganjula ebita She'll get over it eventually. naye ndowooza omuleke bulesi ajja wanika omanye abakazi. The best thing for me to do is, stop trying to send my application to your company. Yagamba ndowooza ndekerawo okuweereza application mu kampani yammwe I think I'll get a job. kubanga omukazi oyo tajja kunganya funa mulimu. Yagamba Keep pushing. gwe sigala ng'otwala Job eventually. lumu eyinza okusanga omuntu omutuufu. Omanyi mu mirimu egyeyo mu offices abantu bagala nnyo okuwa abantu baabwe gwatayagala tayagala muterayo kabega. Kati ebiseera ebisinga mwana ebikono bisukka ebyaddala notwala ebbaluwa naye nga teyatuuse najja erina kgenda kubanga woolina otuukira owaawo tayagala eyitewo. This one when you do like, Owaaye kabulaaza buzibu ki kati ng'ono kawuki gwakola naye wano today you never pick spanner. okimanyi olunaku lulamba tonnakwatadde ku sipanda Woman we get 7 months. tonnabakanika oli wano otudde ng'omukazi w'olubuto olw'emyezi 7. Kabulaaza olaba Yesterday, amaanyi gampedde eggulu I almost collapsed. mputuufu nabuzze katanzirike. Related. Bannaye namanyiddwa So small. bannaye nawulidde nga nzikakanyiziddwa. Another man in my very day. Okimanyi nga And that one- mukazi wange Babi To my best. yakiisinze omusajja omulala mu maaso gange. I felt so small. Butuufu nawulidde nga nzigweddewo Eh. professional mekaniki. Yeah. But wait, so Ne kabulaza lindamu are you even worried about? lwaki weeraliikirira kunayiga Babi? I know whatsoever. Fenna tukimanyi But me and you know, nze kennyini love this girl like that. nawe okimanyi omuwala tomwagala. This opportunity is a great opportunity for you to kozesa guno omukisa oconcentrating ewa Vera. forget Tracy. Gwe kawuki Very stupid. oli musiru Very stupid. kawuki oli mutumbaavu. Love Tracy. Who told you I don't Ani agambye muno saagala Babi? Vera. I Ye Vera bye biki? with everything in me. In fact, I began to suspect you. Wabula ntandise okuteebereza. Barging into my shop that day. Okimanyi olabika gwatandise okupanga omukazi oyo twawukane. You are working at Ayina engeri gye yajjamu n'ayingira buyingizi kifuuyifuuyi. Oh, find out. Sigwe yamulangira naye singa mbimanya olabika gwe yamutega ngwe You the grace. musiru gwe. What's up with Gwe you? gundi onkote malaka. Let me sorry. Gwe gundi mwandibadde nga kale sole. If you plenty woman wahala, no they carry me the journey na wahala. Say my own for here. Bas. Fighting for this workshop. Okay. Make I fear you now. That motor, go couple that motor. I want to do the electrical. Who gets on call carry am? Avoid me. Ate mubiyita byangu nange kamba balekiremu. Avoid me. Avoid me. Go to that motor na sign no there. They wait for you. One day I go blow your eye for this workshop. One way till you talk, you tell me about it. Ayogedde mu bintu eri mu comment section. Abikyaliwe yabwekyangirako n'agamba wabula gwe kankwesonyiwa okutandika okunteebereza muzalemeseza relationship yo ya kisiru kati onaagamba You look very familiar. ndinga gwe mmanyi oba Oh, you're
Dave's new girlfriend. Yegwe mu girlfriend wa Dave ompya. Yeah. His sister in the Lord. Wamma nawe yegwe oluganda mu Kristo. Guys and I. Kati yono omukazi gwe yamusanga naye. Ade batambula ne beegwako. Oh. Sorry to hear that. Yagamba twayawukana nti akibi. Si kibi. Dumped him. Kiri kugwenze na mwesonyiwa. I honestly don't think that guy feels love for any woman. Butuufu sirowooza. Once it's money. Nti oyo omusajja agwa mu laavu n'omukazi yenna okuggyako ng'ayagala ssente. Of women. Si bwe yaddawo n'amusaba ssente. He couldn't cope. Then I walk away. Ekyo kyo kyamuleetera okumwesonyiwa. Anyways, let me not bore you with my story. Kaneme kutawaanya na bintu byange. Ono omukazi si kika kya mukazi mbu kisapootinga musajja ku ddiiru ki. Waba akwagala bya laavu ssente ze tezibiriimu. Ono yamwewuunya. Naye wali obaddeko mu kitundu naye ng'omulungi oli omu ng'abasigadde balina endowooza nfu. Mikwano gye gikuliiraanye zirina endowooza ez'ekisiru. Ndabye ekimotoka kyo eri oteekeddwa okuba nga wooli wano. Jangu mbwa ggwe. Sooka okirabe. Mazima sooka weetunuulire. Butuufu obulamu bwe bujjudde ebisiraani. Olw'okubanga nayombyemu naawe katono mbuse oba mpumuzza ku mulimu. Ono tamanyi nti ono ye boss. Ne mutuufu obulamu bwo obw'ekisiru. Lwaki wajja mu bulamu bwaffe okutuleetera okuba nga tetuli basanyufu? But because of the cause that is following you. Olw'ebisiraani ebikugoberera. My office. To come and spoil things. Nojja ku ofiisi yange okundeetera ebizibu. But I will prove you. Naye ngenda kukakasa. I will prove you. Boyi, ngenda kukakasa. That I am a woman. Nti ndi mukazi. Everything. Asobola okukozesa buli kintu kyonna neddiza omulimu ogwo. No, I have a very strong connection in that. Ate njagala kutegeeza nina connection nene mu kampani eyo. Bba wange mukwano gwa manager. Get to the end. Kati ngenda kuyita mu manager ntuuke wa managing director. Ate omulimu gunzirize osembe. Ne Katonda bwatyo bwatulaba. Sina gwe mpise Katonda naye njagala tulabire. Njagala tukwate ekifaananyi ky'abazibu Posiya n'ono. Kyalimu. Tukiteeke mu kiti kya Katonda. Nti he is all knowing. Katonda amanyi byonna. Ate era Katonda ye nannyini byonna. Naye ffe twefuula ab'ekitalo olw'akatini ddala ke tuyinawo ke tutamanyi nti mu lutemya lwa liiso olukontola lumu asobola okituggyako. Kati amesinga up ate ne managing director wa company. Kale. Yes, sir. It's okay, sir. Kati munnange yamutegeeza ku by'emirimu kuba n'abapulayinga ebya dereva. Agamba kale bali buzibu obulamu nga tugenda nabo. Then namutegeeza ne ku by'okugoba boli oyo yagobeddwa. Kati okudde woono. He exposed you to. Baby. He raped you. Kata bakurepinga n'okurepinga. Nagamba munange ensonyiwa baby. Agamba sorry. He used to be a very good friend of mine. Yali mukwano gwange mulungi. And I thought he would genuinely help me. Ne mugamba nga ndowooza agenda kunnyamba. Kumbe gwagala kunzijjako kya Mikeiri. Nagamba I don't want you to endanger yourself. Nze saagala gw'ogwe mu katyabaga. Mbusimanyi onnoonyeza mulimu. Kati bambi kikazi kyattu kibadde kigezezzaako okugenda okufuna connection. You care about me. Eri mikwano gye emikadde. Ono bamufunira omulimu. Ne boyo oguyaayo ogubadde gulina omuwa connection gubadde gwagala kumukwabula. Kutaganjula bitakufiri by force. Mugamba kale sorry baby. By the way, I give you that special massage. Oba nkweka massage. Just to chill. Kosinga okwagala okakkane baby. That smile was almost coming out. Smile kati keetandise okujja. Amaanyi ganzizeemu. Nga baby. Nkwagala nange nze akwagala ennyo. Mulume tama. Are you sure? There was no massage for you. Baby, wotasirika nno sireeta massage. Ngendedde wairo. I am still very confused. Kati ono byamutabula.
Mr. Peter made mention of the person. Mr. Peter agambye nti waliwo omuntu eyasindikiddwa managing director okusaba omulimu ne mulemesa. And Toby can possibly be sent by the MD. Kati Toby ye yekka gwe nalemesezza. Kenton. Waliwo ekitagatta. Kati Mr. Peter yamugambye manager. Yamugambye nti managing director yaweereza omuntu okusaba n'omulimu ng'amusindise gwe n'omulemesa. Kati ate ono gwe yalemesezza ali omu Toby. Yamugamba munnange. Look, at first I didn't want to. Oyo muyaayi wandibadde omuleka. Wabula ebyo tusaga tubiddemu. Just deliberately had to face him. See, everything about Toby is evil. Mbutuufu buli kimu ekiri ku oyo bazibu. Kiri evil mwana. Kyamasitaani. Kyabisiraani. Kinyiiza. Kipangulula. Kati ono omuyaayi talina genda wala nnyo mu nsonga z'abazibu kubanga bamumirawo ekya Mikaeli kati okudde eno. I don't want you looking for trouble today. Yamugamba munaye bebe. Jjukira kati baakigobye ku mulimu kino. Ladies and gentlemen, Masitula na Mugoji yagobeddwa ku mulimu. Right? Be a good girl. Wakusigala ewakabeera muwala mulungi. Okay, walk me to the car, baby. Ndowooza omperekere. No, I can't. Baby naawe sigenda fuluma. Tracy's in this house. Tracy bali mwene ennyumba. I'm out of work. Nze saagala bamanye nti sikoze. Which Ate buzibu ki? she knows too. Well, I do not want to face them. Nze saagala bafeesinga. I don't want to have any contact with anyone. Mutuufu saagala yadde okubeeriraanya abo. It's going to mock you. Ne naawe tewali agenda kusekerera. I'm of this house. Gwe madamu we n'ennyumba. Gwasalawo. Scared of anybody. Totya muntu yenna. Well, if you're sure I am the madam of this Kati no mba nze madamu w'ennyumba I'm eno. away. Kati bagobe. I'm away so I can be free. Bagobe mbeere n'emirembe. If I want to walk around naked, I Nze can. njaga mbeere nga ntambula bwereere mbereko obukunya. People have bad luck. Abo Hovering. abantu balina ebisiraani tubeesonyiwe. To affect- Baby kati ebisiraani bya bitandise otuyi naawe. That guy is going through. Oyo omuyaayi ayita mu bintu bingi. Do you think he was Omunyigiriza Let n'amalako. him die. Kati afe lumu. Wabula omanyi? late for work? Ngende ku mulimu. Kati olaba omusajja ono kyakoze ekyo kyokola omukazi ng'agaanye okutegeera. Bwe bukya ku makya omukazi n'aba nga sense zigaanye okuoperatinga ng'ez'omuntu omukulu. Tosika muguwa naye. Mulekere essanyu lye. Time will tell. Kati ono omusiru ow'omu firimu ono n'abakyala olw'okubanga wali obaddeko mu bulamu ng'oyagala opuruvinga abantu nti oli bulungi naye nga toli bulungi. Kati tayagala ba mu nnyumba bakimanye nti yagobeddwa ku mulimu. Kati yeesibidde mu nnyumba naye enjala toginyumiza ebyo. Enjala emugambiddewo omukulu yimu katugende. Kati no gye bajja bamaze dde okulya bali mu kwoza bintu ate batayagala bamulabe. Aba ayingira n'amulaba nono n'amulaba. Why? He didn't go to work. Kiki tewagenze ku mulimu? No, Nagenze. yes. I mean sinnaba. No. Nagenze. Excuse me. Bireke. Yeah. Okay. Bamaze dde okulya. Kubanga babadde tebamusuubirabo tebamubaliddeko ate bano bayiga kwefumbira ebamala nyabo mutuufu yadda munywa nagamba Stupid girl is this. banaye omusigo ono I have peace again. omuntu tabeeko na mirembe mu nnyumba ye Free. bannange naye nga yeyemalako emirembe She won't allow me have space. sizibwewe taŋŋanya kuba na mirembe eri ewange She won't allow me have peace in my kyokka ate naye wano taŋŋanya kubeera mirembe ne wa bba wange bannange omuntu ng'alabye n'ebintu bino There is no privacy. bamazeeko ejja Yesu Gorgeous. kati ono agenda okukomawo ewaka eri ekintu kye akikwatako bebi Baby, mukwano your temperature is high. kiki ng'oyo kya bulala And you look pale and weak. opeeruuse tolina maanyi Have you had something to eat? olina kyewaalidde Goodness. sinnaba kulya Missy, why are you doing this to yourself? ne lwaki weekola ebintu bino Why are you starving yourself? lwaki weerumya enjala mazima ddala Left this house with Toby. nkulekese mu nnyumba eno ne Tobi ne kati gwe olw'okuba toyagala mbu bakulabe It's in the kitchen. ate munaye ŋŋenzeeyo ne musanga mu kiyungu
And what is it with you not wanting anyone to know that? Kati lwaki tuyagala abantu bamanye nti no wagobeddwa ku mulimu? Now tell me, Mbuulira. will you be the first or will you be the... Gwagenda okuba asoose okugobwa ku mulimu oba asembayo? I too was suspended last... Nange kennyini bangoba waneeno. Buli omu yakimanya. Era ne maana enzirayo ku mulimu. That's what you're doing to yourself. Mbutuufu ky'oli mu kwekola sikyagala. To see you like this. Saagala kulaba ng'oli bw'oti. Look, I have to quickly go and get you something to eat. You're not... Wabula kati kanyangu ngende nkufunira ekyokulya nsikwagala mwene embeera togenda fiira mu nju yange. Babe, I don't like this. Bino sibyagala mukwano. Kati nkuleetere ki? Anything. Kyonna munnange kyoleeta gwe njala ogimanyi. Kati kayinza okuba nze sirya bikomando. Kati wano oleeta akakomando naye kaba biri supu aba agenda kalya. Enjala tebagisinikirako zinnyo. Nkubuulidde. Nga bino byonna ayagala provinga nti ali okay. Ye munaku naye avoola abanaku. Bwe bukookolo obugeeyana. Oli sijja getting too emotional. Kati musajja mukulu. Posi yano ng'ajja asinkane kyaliwo amanye ekyama kye. Abalala abazanyira ku mutwe. Ne butuufu ono omukazi atuuse ku busiru obusembayo ayinza ati okulemesa omuntu ofuna omulimu mu kampani. I am seriously thinking of dismissing. Wabula njagala mugobera ddala. Olaba. I understand how you feel. Posi yano nkitegera ky'owulira. But listen, don't put it to heart. Tokisussa. How that's her problem disturb you from focusing on your plans? Toleetera oyo ayinza n'okulemesa okufokasinga ku pulaani zo nga tonafuna ky'oyagala. Omukazi sooka omulabe bulabi. How do you enter that house? Kyembuuza. Without the boss seeing you through the CCTV? Wayingidde otya boosi n'atakulaba ku CCTV? Nagamba wa kamera nazijjako. You are too much. But honestly, I must tell you, this your poor guy. Ne mwana olaba bino ebira byolimu ebyekyawo bikunyumidde. Gundi weefuge. Weefuge. Kati babikyaliwe. We yagenze ku ofiisi. Yagambye wa kamera ku kampani. Yagambye wa kamera asooka azijjeko ayitewo nga tebamulaba ku kamera. Kati kyali wamubuuziza ne wakikoze otya? Ne manager n'atamanya nti obadde ggwe. Ko ye nagambye wa kamera n'azijjako. Mukadde we nayingiridde. Ne manager tamanyi muzannyo. Katondest. Kati olumbe lwa X luno lukonkona. Lava envanyuma. Kati nyingi. Lava envanyuma ye lava gy'ofuna ku muntu. Gwe wayisa obubi oba gwe wagoba mu kusooka. N'otomera n'okakasa nti ye yali omuntu omulungi. Kati gye bayita lava envanyuma. Tracy. Aga waayi. Mbadde nsaba oyogereko ne Babi. Tracy no dey dey here again. Waayi nolowooza Babi akyabeera wano. Muna boyfriend house na. Era ne boyfriend we. Boyfriend. Ne boyfriend we. Gundi ogambye alina boyfriend. I put water for inside my mouth. Gundi olowooza nywedde mazzi. Yeah, she dey her man place. Alina omusajja okategedde. Alina bbaawe. Ayi. So Tracy is still saying that stupid. Ne bannange neyiga musiru bw'atyo alina oyo dereva. Rich taxi driver abi. Taxi dereva. Yamukongoola kubanga amumanyi. Omulaba ku nyuma ano naye nga naye embeera ye yakweyiya. Yamutunuulira naye aneggwe. Kinalukenge kirina effujo kyamutunuulira ekigamba. Obugoye bw'oyambala n'onyuma naye nga baaba mu mpale. Kati olaba otya ofunamu kasente ne tweboolinga. Sikitegedde. Kiki kyotategedde? Mpa kasente nkuboolinge naawe tweboolinge tuzanye boolingo. Gundi kiki? So you'll be a shawo. Usegeza kati oli malaaya. No, if I bring chicken in the morning. Lindako wendeeta chicken ne sente nga tweboolinga. Ate kati olina kyotategedde. Money as broke as you. Anti oli mwavu. Naye ssebo ku bwavu bwo ofuluma n'ekigambo malaaya mu kamwako. No, I'm broke and you are shawo. Nze we mba mwavu. Naawe oli malaaya. Are the foolish taxi driver. Nago. Wabula oyo omusiru taxi driver gwe ngendo nnyenya si ggwe. We nafuna akasente nja kujja kale tweboolinge. Naye gwe weeyambe. Tolina sente gwe n'ekimwa ky'ofuluma malaaya.
Olololo. Monopause. Marry you. Baba. Aha, sitera. Taina buzibu na kwebolinga kasita omuwa akasente. Kubolinge gwe. Kubolinge. Wabula ate tujja kwebolingira mu katundu akanabaako omusanvu. Wete wegeze kabate katundu ka mukaaga bino tujja biraba. Tujja kubinyonyoka mu katundu akagenda okubeerako omusanvu. It's your boy VJ Jeske, a video of Movie very created by both you and me. Salongo nkugamba tino liking ngobanga obadde tonaba omupya subscribing. YouTube awo wenyini wansi w'erinnya lya film waliwo ekigambo subscribe. Kikonemu onyuge mu kafaananyi ka channel ate olabike nga otuukira ddala ku nsonga. You get a point? I just get see you when I see you in part 7. Eina obutundu 11. Aya basi. Oyagala ku trackinga simu ya mwagalwawo omanye oba akwendako aina byakuta nabyo mu WhatsApp mu gallery mu calls mu messages anti esimu yetakuganya gikwatako nengo oyagala ku trackinga eddagala lyondina. Oyinza okubaawo ng'olina bambi omwana wo girl child oba boy child ng'oyagala okumanya fine omwana oyo alina essimu naye agikolerako ebyekisiru oba nedda. Babesti njagala okubategeeza nti no amasimu gano gakwatagana bulungi nnyo nobeera ng'osobola okulaba ekiri mu simu y'oli. Kyokka nno tekyetaagisa kintu kinene, just namba ya simu. Abamu oyinza okubeera ng'oli eyo obubweru naye nga gweyagala otracking ali Uganda oba nga taganya yadde okukwata ku simu yo, ne muba mu Uganda naye nga takuganya kwata ku simu ye. Nkukoledde omusomo nga nkuyigiriza mu lulimi Oluganda nga nkunyonyolera nga nkulagako nti onyiga wano na wano mu simu yo n'oteekamu ennamba ye ey'essimu. Kasita ennamba eyo eba nga eri mu simu eri buterevu oba ogenda kufuna buli kimu, si WhatsApp, si messages, si gallery, si calls. Obadde okimanyi nti waliwo ne method ng'osobola n'okulaba location. Bawange oliwa saawa zino omwana ono ngambye ali ku ssomero naye ddala ali ku ssomero. Kasita aba n'essimu eyo mukwano byonna oba ogenda bifuna. Kati okufuna ekintu ekyo ogenda kugenda ku Play Store downloading app bagiyita Yiga Kati. Ku Yiga Kati ly'ekkuŋŋaaniro ly'essomo amasomo ag'enjawulo. Kati nange nga VJ Jeske nabakoleddeyo omusomo ogw'okutrackinga essimu y'omuntu wo omanye byonna ebigikwatako. Kati odownloadinga app ya Yiga Kati ogenda kunoonya omusomo ogwo kweguli. Yiga okutrackinga essimu y'omwagalwawo. Okitegedde ekintu ekyo. Kati onoomala okukonamu eyo video ojja kuba onyiga enroll. Omusomo guno gwakusasulira naye nga guli ku office hours zino. Guli ku office hours zino emitwalo oba 3 oba osegere kati duka mangu ng'obudde bukyali okategedde ku Yiga Kati. Genda ku Play Store downloading app bagiyita Yiga Kati. Ogenda kuba ng'osobola ofuna access ku simu y'omuntu wo oyo awatali kumala budde. Nze nkubuulidde bino bye babendako nga muli awo ebintu temubitegeera. Nze ebyo tebabinkola ku tekinologi yonna eyajja nakuyigiriza wana wawe olina okunyiga mu simu yo tekemu ennamba y'omwagala. Kyokka nno kwogwa omusomo nakuwadde method zeza nnya nga buli method ekola ne woba oyagala kulaba location y'essimu oba y'omuntu woyo azonga azalina essimu oba osobola okubiraba byonna ne bye yateeka mu password byonna. Bannange lwaki neero gojja gwegenda ku Yiga Kati waliwo n'omusomo okuyigiriza enkozesa ya Yiga Kati. How to access Yiga Kati. Kati nagwo weeguli gunoonyeeko kugamba ku Yiga Kati gye kiggweera. Downloading app bagiyita Yiga Kati. Simyo boy VJ Jeske. See you besties. N'obwenzi naawe tubugobe.